nze nesimba mu bintu binene era nzikiriza binene nga n'ensonga gye nnyina eri eki ebintu byonna byetukkiriza byonna biri ku nsi era bisoboka. Bw'oba okkiriza mmotoka baagikola dda wamala giraba ate waliwo n'omuntu agirina. Bw'oba okkiriza ttaka weeriri Mukama yalitonda dda era waliwo n'abantu bangi abalifunye. Bw'oba olina ennyumba gye weegomba ojja gizimba kubanga eriko bangi abagizimbye. Kati ebintu byonna byetukkiriza nga ate biri ku nsi nga waliwo ababirina ebyo mbikkiriza n'omutima gwange gwonna olw'ensonga waliwo kyampa nga tekiriiko dduuka. Guno omukka gwenzisa omuntu agenda ku oxygen ne bagamba nti ali ku oxygen kisinzira n'eddwaliro lyalimu. Eriyo eddwaliro omuntu lyabeeramu n'amala emyezi 6 ne musenguka busengusi mu ggwanga temusobola basasula emyezi 6. Eriyo amalwaliro gesigenda kumenya amannya gaago nga naawe ogamanyi nti singa Katonda aba yamanadde engulu ate ne bwafa osasula. Wangi omulwadde ne bwafa era osasula, ne bwawona era osasula. Ni waliwo amalwaliro nga naawe okimanyi nti ekika kyewaffe kyonna tekisobola kuyimirizaawo omuntu ogwo omu ku oxygen mu ddwaliro ly'egindi. Kati nze nzikiriza Mukama oyo ampa oxygen gwe sobola kwesasulira nga n'ekika kyange kyonna tekisobola musasulira. Ate nno ne kino kyenkibabuulire okkirizenga Katonda oxygen nabwo si bwe bulamu. Bonna abafudde basobola okugula bisirinda byonna ne babimalayo naye oxygen si bwe bulamu. Waliwo ekyama kye bayita obulamu ng'abasawo bakoze byonna ne biggwayo. Ekintu kye batasobola kukuddiza bakiyita obulamu. Obulamu bwa njawulo ku mukka gwe tussa. There is a difference between the air that we breathe and life. Obulamu bwe butuuka okgenda tebuliiko scientist ne ba scientist bo bagendako.